Klabu omukaaga ziyitiddwa okweyanjula mu kakiiko kafufa akakwasa empisa enkya kuliko klabu ya SC Villa, Express, Waters FC, Masaka Local Council, Victors ne Kirayanga nga zino zonna zazanye mu liigi ya Uganda Super League Limited ku Lwokutaano n'olwomukaaga oluwedde. Iyo Maroons FC ne Bunnamwaya tezayitiddwa olw'ensonga nti Maroons yagobwa dda mu liigi olw'okulema okwewandiisa ne kampuni ya FUFA Super League Limited ate nga yo Bunnamwaya yakyusa erinnya newankubadde nga yasambye nga kati eyitibwa Vipers SC. Amyuka President wa FUFA ku nsonga za liigi Mujibu Kasule akakasizza enteekateeka eno. Lyafuluma ku Friday naye yakyuseemu ku lw'okubanga waliwo ttiimu ezaregistaringa naffe ate nga twawulidde era twafunye evidence nti zeetabye mu liigi endala. Then ttiimu ezeetabye mu mupiira gino nga bwe twaziwulidde zonna tuziyise mu disciplinary committee enkya ku makya tusobole okumanya ki ekyabaddewo. Then tuyina ze tumanyi nga zo zakozesezza ttiimu zaazo zennyini era nga ba official already bakikonfaminze naye era tubayise tuddemu okufuna information. Mwezi mulimu Victors yo yasazeewo negenda nezanya eri, mulimu Masaka already official waabwe yajje n'agamba nti ddala ye yaliyo naawe ensonga ze naye ne tumugamba zigende mu disciplinary committee. Then mulimu ne Water FC nayo nga ye mwagirabye yabadde yeeyo ttiimu yaayo ne ba officials baabo betumanyi. Mujibu ayongeddeko nti ensengeka y'emipiira gya liigi ya FUFA oba giyite fixture yakufulumizibwa essaawa yonna olwo liigi etandike ng'ennaku z'omwezi 25. Aram Roses ne Sierra Oze zitunuuliddwa okudda mu bifo by'ezo zajeemedde FUFA wabula nga ziweereddwa nsalessale singa tezituukiriza bisaanyizo FUFA yakukendeeza ku ttiimu ezibadde 16 zifuuke 14. Mu afternoon enkya tusuubira fixture ejja kuba ready. Eri ready ku computer bulamu buntu butono kujjuzaamu okusinziira ebina happeninga wakati wa leero n'enkya naye nga fixture tusuubira ejja fuluma enkya. Empiira gya USL gyazanyibwa ku Lwokutaano n'olwomukaaga Nambole Maluzi yakuba Express 2-1, Villa n'ekuba Masaka 3-2 so nga ate Water yatimpula Victors mukaaga bwereere ate nga Bunnamwaya yagwa Maliri ne Kirayanga ku ggoolo 1-1. Liigi eno kigambibwa nti yakuddamu okuzanyibwa ku lunaku olwokutaano so nga ate ya FUFA yakutandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno.